ngenzo okuvuga emmotoka yange okutuuka wano nsanzewo poliisi nga yatuuseewo dda era nengezaako babuuza bane kiki musanze wano biki nabo nga bambulira naffe twakatuuka tugezaako okunoonyereza tukyanoonyereza tetunaba kuzuula kituufu kati we tufunidde omukisa ne twogerako n'omukozi mukozi n'agamba we babadde bajja omukyala yakomyewo ssaawa nga 4 ku ssaawa 4 ne bayingira mu nju ne balya ekyeggulo olwamaze okulya ekyeggulo mu tunagenda mu kisenge kye okwebaka abaana ne bagenda ewaabwe n'omukozi kati wayisewo akaseera katono omukozi n'atandika okulira omuntu atambula mu nnyumba ebigere kati yagenza okulanga omuntu ataddeko n'ettaala omukozi okuba nga simuka bw'ati ng'omwami oyo ayitibwa omutemu amutuuseeko amugamba njagala ompe ebisumuluzo nfulume kati omukozi mu kutya okungi n'asooka agaana okubimuwa nagaana edda sijja kubikuwa sikumanyi gwani ko omwami tijjangu kutwale ewa mukamawo Pamela akubulira batamanyi. Poliisi ereese embwa ekomba olusu okulaba nga ewuniiza okuzuula omuzigo ono wabula nga nayo tesobodde kubatwala wala nnyo okulaba nga bazuula omuntu oyo eyatemudde lekkyalo ono wa UCU wabula awo abatuuze ababeera ku kyalo kino ekyeggwafu bagamba omutuuze ono abadde muntu mulungi nnyo era nga ebiseera ebimu abatwalirako n'abaana baabwe ku masomero. Amaziga ku Yunivasite ya UCU esangibwa mu kibuga ky'e Mukono abazigu bayingiridde lekkyala Ruth Tumwebaze ow'emyaka 46 ne bamutemula era ng'ono bamusanze mu nnyumba ye mu kisenge kye ne bamukakkanako ne bamutta nga ab'omu nnyumba babeera nabo tebategedde era ng'ono bamulese bamubisseeko ebigoye era nga mu nnyumba yabadde abeeramu n'abaana 2 ow'emyaka 13 n'8 wamu n'omukozi wa waka era okusinza ku ssentebe w'ekyalo kino Ali Waswa agamba amawulire g'okufa ng'omuntu ono omutuuze we yagafunye ku ssaawa nga 11 ng'obudde bukya. Kati omukozi mukudde emabega yageze okulengera mu kisenge nga ngelengera mukama we yeebase nga bamutaddeko ebigoye n'agamba nedda waliwo ekitali kituufu kati n'amugirako n'amugamba mpa ebisumuzo naye nga ayambadde ekiteeteeyi kya mukama we ataddeko n'ejaketi n'ekijaketi kiriko omutwe kati ndowooza byebyo ebitonotono byemanyi. Yayambadde ekiteeteeyi kya mukama we era kyeyafulumiddemu ekyomugenzi. Kozi agamba tamanyi ye yamulabye kumusaba bisumuzo okufuluma tamulabangako kati okufuluma bano tetufunangako mawulire gafaanaganako bwe gati tubadde n'emirembe gyaffe era ffe tusuubira nti omuntu ono bazze bamugoberera kuva eira eyo gyakolera oba gyabira ne banne tetumanyi naye wano mu kitundu kya wano tetuyinaako buzibu bwonna bwali butuuse obufaanana bwe buti ebyokwerinda byaffe bibadde birungi naye kino ekyatuguddeko naffe twakyekanze bwekanze tubisanze wano ndowooza abaana babadde n'essimu ya driver wa madamu kati oli we yamaze okuvaawo abaana ne bakola ki ne bakuba essimu nga bakubira driver kubanga ye muntu gwe badde bamanyi kati atera okujja n'abapiikinga n'abatwala nga bakomyawo era lwamukubidde najja naye twamusanzeewo wano eyamututte namirembe gye bagambidde nti mufu bamugye wano nga booli abamugyewo nga siriwo nze ntuusewo nga bamugyewo wabaddewo laptop n'ebintu ebirala ebyebbeeyi mu kisenge naye yatutteko ssimu yokka talina kye yatutte kirala eri gye yayitidde tetumanyi gye yayitidde naye agamba yamulabye kufuluma mukozi yamuwadde ebisumuluzo naggulawo naye nga mukuyingira teyategedde mukuyingira bamwekangidde awo nga musaba bisumuluzo nga ate mukama amaze okukola ki okumutta kitegeeza nti yayingidde before oba yayingidde ngo nonsaawa gye yagenza okugulira mu geeti n'omutemu yayingiridde mu nnyumba n'akola ekyamuleese. Bo abayizi abasomera ku ttendekero lya Uganda Christian University Mukono batendereza ekisa lecture kyabadde nakyo era nga badde abatwalanga abaana be. I myself, what I'm going to also about her, she was a supportive lady. Whenever when we had a pitch play, she was always there to give us, to motivate us. Okay, she loved us, like our parents. We're gonna miss her, and I'm already missing her. Just like you, he was guilty, but he adopted. Yeah, I'm a student. Your identity. I'm not a Forget your sins, and he will say that my daughter Pamela did only what was perfect.
abakulembeze mu kitundu kino bavumiridde ettemu eryeyongedde mu kitundu kino ddala eky'emukono ne bagakana akaseera by'okwenda okwongeramu amaanyi okanga balwanisa obutemu bwonna obugenda bubeerawo mu kitundu kino. Erinnya Zwa Ismail kyannaku nnyo omutuuze waffe otufaako mu kitundu kino eno ate nga muvubuka munnaffe ate nga nze abatwala ng'omolola lino eno paka mu Satan Park eno naye ennaku gye tulina nnene nnyo ate nga abadde muweereza wa Kabaka nga buli nteekateeka y'abasajja Kabaka akwatira wamu oluwalo ajja n'atusapootinga n'atuwagira okugenda e Mengo buli kimu ng'atuyambako naye kyannaku nnyo atufiiriddwa omwana omuto bw'ati asobola ng'ate ng'abadde atugasa kuno ku kyalo kino eno. Poliisi kyetusaba ekwatagane wamu ne LC okuyisangamu drive okutukuuma kubanga eno obuzibu neno bwe tulinayo kati byonna bikomera ebisinga tebiriko kamera singa tugenda kwongeramu amaanyi ne poliisi ne LC okulaba nga bino ebikomera bateekako kamera zituyambeko kasaazo evidence tugirina bulungi kubanga tetuliko ki kamera ate bonna naye abasinga wano babikomera kubanga tusobola omuntu kujja n'ayingira n'abeera omunoweya tunoomutugasa oba olabira ddala nti kibi nnyo tubivumirira n'abantu tebijjawo embeera mbi nnyo tuli mu mbeera yakuza abaana ku ssomero oba olabira ddala kitukosa kituzza mabega ensi yonna oba olabira ddala mbi nnyo kizibu nnyo era kintu ekyo tulina okirumirirwa nnyo abakulembeze balina otuyamba kuteekawo securities mu byalo bateekewo bana beetoloola mu byalo ba security babeere nga beetoloola tulabe tusobola okukendeeza embeera eno eriwo kiwola bakibadde kibi tetumanyi oba we kivudde okuba nti bamukola akantu kano tetumanyi ekitundu nga kino ebikomera byonna ebiyita ebyetoolodde wano osanga tewali kamera tewali security kibi nnyo tuvumirira abalina ebikomera bwe biti basobole okuteekako cameras securities ezimala tusobole okumalawo ebintu ng'ebyo ebituuseeko olwaleero. Nze Pamela Omumani mutabani wange akatandika okusoma yali that was 2021 I think, yes. 2021 my son has just started naba netumanya nti the school is quite far from us. Kati essomero ne litugamba nti waliwo okuneiba wammwe omukyala akulira eno ku UCU biki so ne tukwatana ne tufuuka ba mikwano n'abanga ng'atutwalirako omulenzi waffe ku ssomero Light of Life ne tusigala nga tuli ba mikwano even when my son did not continue with the school twasigala tuli ba mikwano twekyekingako nga talina buzibu nga talina buzibu na muntu yenna one ku neighborhood no one will say any bad thing about her. She's a good person. Era tusaliddwa nnyo. Amawulire ogafunye otya? Kumakya batukubidde essimu era wano wabadde muntu ku neighbor yatukubidde essimu tubadde tuteeka abaana kubatwala ku ssomero ssaawa ng'emu awo 15 ne batugamba nti
Pamela is dead. She was strangled in her house to death. Era ne tuddukirawo ne tujja wano. Tugezaako okunoonyeza biki ebyatuusewo details era bye tukyalimu ssaawa zino. Tutuuse omulambo bagututte. Kati tumanyi kiddako, but of course tusaliddwa nnyo abaana be tusinga okusaasira. They were lively kids, lovely kids. Kati ffe nga ffe baali batumanyi like family friends. Simanyi bwe tunaaba tunulako nate kati without their mom, because their mom has been like a bridge. Nga nze batwalanga baana bange n'abaana bange nga babatwala like brothers and sisters kuba bo babadde balenzi nga nze ninamu abawala babiri n'omulenzi omu nga batwagala nnyo bambi. Like, you know, you having a friend, you know, friend around the neighborhood. It is really good. Ngamutegeeragana. Libanakuwa nnyo akaseera kano tuwulidde amawulire agafaanana bwe gati aga Pamela akulira abayizi ku UCU Dean ti bamulonda mu mbeera efaanana bw'eti. Kinakuwaza ate kiruma nnyo embeera gye tulimu ng'abantu b'ekitundu kino. Security yaffe ennungi nnyo mu kitundu naye twewuunya embeera bano bye baayise kubanga tulabye osi w'ekitundu waali ate muno chairman w'ekyalo Mulongo Waswa tulina ttiimu yaffe ya defense eyitangamu mu security ya ne DPC ndowooza olabye nga bw'awulidde ensonga eno ayanguye mangu nnyo naye tetumanyi sitaani we yayise kulaba nga tukola ekintu ekifaanana bwe kiti mu kitundu kyaffe.